Okwesimo ngowe nare mu bitundu bino efuse nga political death sentence njogera bya Museveni obulu box 50 yabiwandika ne mu kiwandiiko tebazigaseeko nti n'olwekyo akawulu k'ekawempe kateko kusazibwamu. Bagamba Museveni nti ekawempe waliyo ghetto buli kyalo bakiri kulutinzeemu abaana 10. Embeera y'ekawempe yali yakutiisa bo opposition tugamba abanupu okujja okulonda. That was the intention. Kyekituusa n'okuleeta emmotoka ez'amagye ne ziyingira mu polling station nga bamanyi abaabwe emitwalo 2 gijja kulonda. Kati Museveni omugamba nti balina 8 n'abagamba mu caucus yabawadde biliyoni 4 bano abagenze okutegeka ebyokuwona yabawadde biliyoni 4 ekawempe nga abazibye mbamanyi ngenda kubanoonyerezaako. Tebereza ng'oli muntu wa bulijjo ne bagamba nti bakutta abantu bakwaddemu bakuya amawulire bakutta abantu ba bulijjo ng'oli ne mukyala bagamba nti agenda olonde bebi genda olonde. Ebyembi NRM erabika ekawempe tekyawezayo bantu 2,000 kubanga ne akendo bakanana akalonze Nambi tokubanga mulimu 15,000 ze batadde mu buteesi nga obulu obutuufu wabadde nga 3,000. Buli budget ya Uganda kati gye tuyisa mulimu milioni za $7 billion 2 actually ndowooza mu something every budget okusasula Congo. Museveni ebitundu bw'osoma akatabo ka Kazola bye balwananga ba Museveni battanga abantu ne bataba chairman wa UPC ne creating insecurity. Ebitundu ebitali under their control. Ebiri under their control nga buli omu ayogera ku discipline y'abayekera. Museveni yazimba amagye agapangisa. Twalina bakiyonga ne ba Katumba Amala nga si balangira nga balina okujja ne bazisaba mu parliament. Ne bazinnyonnyola. Kati eriyo okunyonnyola balina speaker waabwe naye alinga kadogo w'amagye